po jako akawuwo. Abasirikale ba UPDF babiri be basimatuse okufiira mu kabenje enkya ya leero kabangali namba H4DF 2180 babadde bwetomereganye n'eggaali y'omukka ekireka. Kati ne bakuba engombe ne bagiyimiriza n'egaana kitegeera kati n'ayagala akozese empaka ayanguwe oyitawo nga train ekola ki train tenajja nemusangiriza nemukoona mpaka. Bano babadde bava mu bitundu by'ebweyogerere okudda ku luguudo lw'Ekinnawattaka kwe kugwa mu ggaali y'omukka ebadde eva e Namanve okudda e Kampala. Zonna zayimiridde train nejjanga ekuba engombe ne bawanika kafulaaga bo ne beeyita abakabi bano abapoliisi nga b'obamanyi ne bajja bo ne baagala bayito nga tewali we basalira ate train etuuse ne basabula. Okusinziira ku babaddewo akabenje kano kabadde okusaawa nga 2 n'ekitundu ez'okumakya. Train yakubye engombe omwana n'akola okwe n'awanika bendera waggulu ababoda ne bayimirira emmotoka ne ziyimirira baba patulo y'amagye befudde abanene bo bazze buti ne baagala basale ne bakubirayo ne batomera nti n'abavuga mmotoka bayiga okupakinga social distance railway line along railway line side and side. Bagamba nti kabangali y'amagye esoose kutomera mugoba bodaboda bweyogerere nga n'omusaabaze abadde kafiiriddewo nga bwe bamutomedde ne badduka olw'aba bodaboda kwe kutandika okubagoba. Batuuse leero aba bodaboda pa bayambye embeera eyo yonna okulaba ng'eterera tusaba gavumenti etujjukire fe aba bodaboda tinaffe tuli bantu. Embazi z'okuyamba nga ndi kuyamba baganda bange bave mu buzibu ng'embeera kuba ekibi tekimanya nnyumba mbi ate n'onzikako n'onkuba ng'omukuuma ddembe. Newankubadde train ekubye engombe bano nti tebayimiridde bwe batyo ne bajambalira. Train evudde eri speed kati wakunayagala okuyingira asale lumu kati wavudde eri ng'atomedde wa boda kati najja eno nga ayanguwa asale lumu wasaze lumu bwa train ne bayingira nezigula paka awo era amagulu ne gafunya gonna obufunze motoka y'amagye evudde bweyogerenge maze okutomera owaboda nemuta kati ababoda bazenga bagigoba. Abagoba ba bodaboda kussa n'abantu ba bulijjo batandise okusikayo bannamagye bano wabula nga buteerere era beeyambisizza emiguwa kossa n'embazzi okubatema mmotoka mwe babadde. Netubanya abasirikale tubagambye mujje mutuyambeko batandise tukoona miguwa waneeno nga tefe tubatandikidde okubayambamu. Oluvannyuma aleese grade okubasala kyokka ne balemererwa nga poliisi n'amagye oluvannyuma nabo batuuse okuyambako bannaabwe okubajja munda. Bano ebyuma bye baleese ebimu biremereddwa era mmotoka z'abazinyamooto nabo batandise okukola omulimu gwabwe. Kino kitwalidde eddala essaawa eziwerako nga bakyalemereddwa okuggyibwa mu mmotoka ebadde wagamidde wansi w'eggaali y'omukka. Kino kiwaliriza abasawo okujja okubawa obujjanjabi obusookerwako nga bakola ogw'okubajjayo bwe bagenda mu maaso. Oluvannyuma emmotoka ya poliisi ereeteddwa n'etandika okusika ekitwe ekya train nga basala bwe bagenda mu maaso era oluvannyuma bano baggiddwayo ne baddusibwa mu ddwaliro wabula ng'embeera yaabwe mbi ddala. Poliisi etegeezezza nga bwe bakanye n'okunoonyereza ku kyekituufu ekiviiriddeko akabenje kano. Wetuviiridde mu kifo kino nga kaweefube w'okujja akabangali y'amagye wansi w'eggaali y'omukka akyagenda mu maaso. Abantu bano batuyisa bubi ku makubo batusanga ku kkubo naddala fe ababodaboda tebatutwalira mu ddala ka muntu oluusi toyina woda. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.